Oyito joke ya chief of staff na disaminga furonasa na bajjake mundu zaabwe abali ba officer n'abas sasanya ninga ye Museveni kye yakoze okwagala kuzinga bwe yali minister wa defense nayagala azimbe gwanga eri abasomi amenye je eri abasomi kwe kuwandika bakadeti bisatu mwago mwatano omuli Jeno Katumba wa mala kati omuli Omwogezi tumwine abasinga bafa nyabasaba batono basigadde nenga bangi amaje bagawumudde walaje bali bawumudde ne bagende Tanzania ne bakola kadeti ne bakoma bafeke ko oyaba officers abana adumira bana abalwanyi bebajje babwandika kakinana mugumu lwaki yalumba kabamba yanonye mundu zaabwe ezaba bajjako bazwala kabamba Tiamara galumba lumbi yagenze kujjayo mundu ze bali bazibajjako era akyogera lunyi otafire na muganti bana abasajja tubesiga bajja twekyukira bajja twefuulira tusigazeeko ezimu Museveni namugamba siiza kubeera minister wa defense ate nenkola obukumpanya tuziweeyo bwanefuula nga tubakuba era bukyekya bwe gwali 69 Amini akulembera ekibinja kati ngame komanda akulembera ekibinja kya maje 105 abasirikali 105 ne bagenda ku delegates conference ya UPC erugogo wano nga bambadde kala amasati ga UPC n'agamba nti neyama okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza amini UPC yeri mu buyinza kati bagamba amaje gayinza mu byobufuzi kati njagala mbawe ako ame komanda yagenda n'ekibinja n'alayira ne yewera okwagira ekibiina ekiri mu bukulembeze 66 embiranye ejja wakati wa Saba Minister Milton Obote ne President era Kabaka wa Buganda Mutesa Edward Mutesa okubiri kigambiwa ekyo story njina najijja mu katabo ka MKadogo the crisis, the Uganda crisis amini bagamba Obote nti Kabaka ayungudde je yamugamba gwandi investigate yeno nonyereze amini yalagira mugende mukube niho kuba yase Kabaka nagenda muwanganguse olubiri ne luwambibwa ekyaddirira ngaga musanvu Obote kumenya bwa Kabaka basanga abantu nakulabye bekalakasa era olw'ensonga eyo y'amasaza ne babayingiramu ekibojojo kigenda okujja ng'abantu 17 bafu enakulabye 30 baana bali ku bisago maje bigabikoze nigiddirayo mu barracks agegwanga teri yavunaanibwa ddala ddene kwa sergeant yasomesa amaje ebyekijasi yakwasisa empisa abasirikale bwa wansi betuyita ensoko era abo baba abanafu amaje gaba manafu General toyina budde bugenda kwassa mpisa sergeant yakole n'aleeta ekiwedde era abasomesa drill baba abo kopolo sergeant engeri yoyina okuyimiramu gyeyina gy'okwambalamu kati baamini boofisers abasooka okufunibwa bafuna obuofisa mu 61 tugenda okufuna obwetwaze butufuna obwetwaze mu 62 King's African Rifles ekyusibwa nefuuka Uganda Rifles ku independence Uganda Rifles n'ekyo okukyusa erinnya tekyakyusa mpisa ideology owendowooza amajje galina yakukakanya yakusabudiwinga mu Luganda semwe byona kiyita yakugonza bannansi bagondere omufuzi omuzungu era abantu bagezaako okwekalakasa ettolero mu 1960 amajje ge gaweerezebwa okukakanya akajagalalo gaali masasi bagenda okuvayo nga abantu 1000 bafu luki 10
abafuzi b'amatwale bassa abantu bannayuganda 100 olw'okuba baagala babagondere. So tufuna obwetwaze bawayise kinza Uganda Rifles mu 64 parliament ekyusa erinnya ti Uganda Army. Okay. Uganda Army lijjawa anti kati bo parliament yasalawo nti gano waje kati ga Uganda eyetwala mu majo mu mpulirawo UD anti UD ngawo ndi RO mu numbering nobody was UD Uganda Defense. Ninga it was called Uganda Army. Ninga Uganda Army olwo abamajja abasinga waggulu abaddugavu bali Lieutenant Hussein Amini Shabana Opoloti bali bana bali ba officer. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono ssaako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school. Atrabo mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate onaku olwaleero. Tuze nate okubanga tuwayamu era nga onaku olwaleero tutambudde tuli mbuya ku kitebe ky'amagye tugenda kubanga tunyumyamu n'omwogezi w'eggye lyaffe erya Uganda. Nkimanyi nti bwenjogera bwentyo Brig.Gen.Felix Kulayigye omutegeera bulungi nnyo. Nga ki ekituleese onaku olwaleero twagala tutunuulire eggye lyaffe gye livudde waawe liri waawe twagala libeere mu maaso eyo okutwaliza wamu nga tutunuulira ameefuga gaffe kubanga tukimanyi nti tusajja kudde emyaka tulina 62 bweddu nga Uganda yeetwala. So onaku olwaleero naffe twagala tooki tugikubeko mu ggye lyaffe tulabe eggye lyattu litambudde litya bwe twogera ku bwetwaze bwe twafuna okutwaliza wamu. Weewaawo afande wali wano kamusabe ababuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Afande nsanyusa okulaba. Nze nsinze za kukyazizza. Weewaawo. Yesebu. Omanyi kinzibuwalira nange ebiseera ebisinga ogamba omukulu nti nsanyusa okulaba ate nga ndi mu office ye naye mbuliza n'ofuko yagabulira mu maka ga munne. Weewaawo mbanga awambye naye mbuliza ku bannayuganda afande. Bannaffe abatulaba mbalamusiza nnyo mbebaza gye mutusaako engalo muyogoyege emyaka 62 Uganda gye situuseeko kuvanga lwetufuna obwetwaze wetugituusizza wa wetwawenyerewo ba wetwekoona tusande tuyigewo tulongoose ate tusobole gitwala mu maaso n'abajja emyaka emirala 62 basange nga gwe tuliwama tugenda ku mwezi ne ku njuba. Wow. Tweyanza afande njagala tutandikirewo twogere ku byafaayo by'eggye lyaffe. Eggye lyaffe wa gye livudde lyevolvinze litya okutuuka we riri akaseera kano ke twogerako nti UPDF. Njagala otuyiseemu kubanga nkimanyi nti bannayuganda bangi tebamanyi byafaayo bya ggye lyattu erya Uganda. Okay. Ekisooka eggye lyattu the UPDF si ggye lye lisoose mu Uganda muno. Wow. Twatandika ne King's African Rifles. Eggye lyatondebwa abafuzi b'amatwale
ng'era ekyali kigendererwa kugaziya bitundu bye baali bawambye. Batandikira mu Buganda. Buganda tebalwana kufuna bubatandikira. Entobo y'ekibbo ky'obufuzi bw'amatwale mu Uganda yali Buganda Kingdom. Basooka kulimba Ssekabaka Muteesa ow'Olubeberye. Ye yalina okuvuganya n'Obwakabaka bw'e Bunyoro, Obukama bw'e Bunyoro. Yes, balina okuvuganya. Waliwo okuvuganya ani agaziwa, ani munene. Kati nga Kabolega asuza Ssekabaka Muteesa nga teyeebase. Kubanga oyo yagenda nga naluma paka Kagera Kagera, yes, yalumba Kagera awamba agaziwa. Kati nga Kabalega olwokuba yalina omunnyo guno gwe mulaba ogw'ekatwe, yasobola nkuguguza Abawarabu ne bamuwa emmundu. Kati ng'afunyeeko eryanyi okusinga banne abamuliraanye. Kati omusajja yeeyita nti ye yali mulambuzi, omuvumbuzi, explorer, Henry Martin Stanley, akyala mu Bwakabaka Emmengo, si bwali Mmengo. Mu lubiri lwa Kabaka ng'amugamba nti tuyina ababuulira eddiini abaleeta enzikiriza mu Katonda omu. Naye nga ekizibu kikyali kyaki kya mmundu. Kati ye kigambibwa nti ye Ssekabaka Muteesa ow'Olubeberye yawandiika ebbaluwa ng'awandiikira n'abakyala ng'ayagala amuwe emmundu. Kati bo yali ye story gy'owulira nti Ssekabaka yawandiika ng'asaba bamissionary bajje. Ye yali anoonya baleeta mmundu. Era kyovula nti abaasooka okujja baali b'amagye. Makai yali kapiteeni. Kituufu. Abaasooka okugira ddala wano baali b'amagye. Kati batuuka 17,1877. Abakatoliki ne babuulira Abafalansa baga nti batusooseyo naffe katujje. 79 Abakatoliki kwe kuyingira wano. Father Rodel Abannayuganda gwe bakazaako mapeera. Ye mapeera manyi gye kyava. Yajja ne munne brother Amands. Kati brother mu Lufalansa is mon père. Kati bo abagali bawulira nga mon père nti ye mapeera. Mon père. My brother. Bone bagamba mapeera. Java. So kati buli omu abulira ku Yesu onamufudde Yesu. Ebigambo by'obogera byonna byebimu. Kyababuuza mwenna mwegera byebimu. Ekibawula kiki? Kati Makai ne banekwe kuyiiya ne bajjawo akabonero. Niye bw'otunya mu Church of England saa leero bakuba akabonero. N'ennyambala ge magandula golebera ddala mu Kereziya bayagala kulaga Muteesa, Ssekabaka Muteesa nti bo banjawulo. Ninga it's the same. Kyekimu. Era kyobula ne essaala ey'okukkiriza kebeere mu kanisa boogera nzikiriza Kereziya Katolika. Boogera y'emu eyo. Okiraba. Era naye neebuuza dda. Okiraba. Kati ye already abasiramu bali omugezezaako asiramuke kuba basooka. Ne kanzu yajagala era kyovula nti kanzu yafuuka ekyambulo kya Buganda. Ssekabaka Muteesa yasooka kwambala kanzu naye nga yavaawa ku coast. Yagezaako yabakiipinga wadde baali tebakkiriziganya. Kati Ssekabaka Mwanga bw'ayingira ku ntebe batandise okufuna abagoberezi. Ebiragiro bye babijeemera n'abagoba mu lubiri. Kyekivaako n'okutta abajulizi. Yes, mu kukkiriza twafuna ensigo yaloka
Okay. Ey'okukkiriza mu Katonda ki omu. Kati bo batandika okulengana mpaka lwe balwana mu 1998. Wakati awo mu 9 Abangereza basindise abasuubuzi Imperial British East African Company. Eyo ejja ne Captain Lugard. Captain Lugard nga kanti bino kubisobola. Nyetaaga amagye. Akwata abamagye abali bazze n'omulambuzi omulala Emin Pasha. Eyajja n'amagye okuva Egypt. Nenga gaba Sudani. N'agakwata n'agongera ku matono gyali ayinawo n'atandika n'okukutinga mu Buganda. Ejje lisooka ya Imperial British East African Company. Lyeriyamba ku Bangereza okufugaza Abakatoliki. Bumali babagoberewa e Buddu. Ebintu ebyo byaliwo ddala. Okay. Bamali babagobere e Buddu. Era Captain Lugard amala okunyweza Abangereza wano. Ate abasiramu nafuna chance nti bano bawukanye nabo ne balwana ne babagoba. Kati babagoba ne bateekawo kabaka omusiraamu Ssekabaka Kalema. Era ye jjajja wani wa Prince Nakibinge. Jjajja Obuyisiraamu. Buva kwani ku Kalema, Deni Kalema Mbogo, azaala Kakungulu azaala Kakungulu wa kaakano. Okay. Naye abasiraamu tebamala kiseera kiwanvu. Abagolozi ba Kristo ne baddemu ne beegatta ne bakomawo ne bakomyawo Mwanga. Teyamala kinene kubanga yali takkiriziganya nabo era ne bamugoba. Nga kati Lugard abiyingiddemu Mwanga n'addukirawa. Mu Bukyoli yansinkana Kabaka wiki, Chifa wiki ne Kabalegaate gwe bali kumbiranye. So amagye agasooka gaali ago g'Abanubbi, the Nubians from Sudan. Sudan? Yes. Era olugula Abanubbi Kabaka yabawaaki yabawa ekitundu ky'ebbombo. Governor n'abongerako eky'ekitulu. Okay. Era bugenda waliwo ebibondo awo. Entebbe wano ekitulu awo. Banubbi bebanjiko. Okay. Baabawaawo kubanga bebayamba ku bufuzi bw'amatwale okugaziwa. Ono history enagompa. Zimbadde simumanyi. Kyengoberera nkulaga amagye gye gatandika omulandiro ogusookera ddala gwali mu bufuzi bw'amatwale. Kings African Rifles. Naye tennaba kufuuka. Kings African Rifles ejja tumaze okusayininga endagaano y'olwenda. Ab'ebyenfuna Imperial British East African Company emala okutereeza wano basindika omufuzi Sahari Johnson. Johnson yasooka yafuula Uganda Protectorate ya Bungereza mu 1894. Poto. Yabulwamu Fort Poto. Kiwulira. Kati Poto amala okuyingira ne Tooro ategese embeera basindisa omufuzi obw'omukulembeze Sahari Johnson najja nga administrator. Yateesa n'abalabirira obwakabaka bwa Buganda kubanga Ssekabaka yali adduse omwana we omusikizza nga muto. Akyali muto. So Kaggwa Zakaria Kisinjiri the legends abasatu be basayininga endagaano y'olwenda Buganda Agreement. Awo basinzira ne Tooro ne bafuna okulwenda mugumu. Lwaki Tooro yayanguwa? Tooro yali yeekutula ku Bunyoro. Kati nga nabo banoonya defense. Nabo bwe babeerawo nga beetengeredde okuva ku Kawalega eri abatawaanya. Ankole nayo 01. Lwaki? Kawalega naye yali awasumbuwa. Okay. Kati Abungereza ne bangefunye amatwale territories Buganda, Tooro, Nkole. East ne bagenda. Kati East batuka mu Busoga tebyalwawo. Naye ogenda Bugisu bali beetaaga magye. Omusajja ayitibwa Semeyi Kakungulu. Wabeerera general n'aduumira amagye g'Abaganda ne galumba Bunyoro ne galumba mu East era okumusiima ne bamuwa Bugisu. Kakungulu era kyobula nti eyo family ya Kakungulu oyo Semeyi jeri
legacy yakakungulu emivula ejolaba mu Busoga ne mu Bugisu kakungulu yagisimbisa. Ffe twakula tugamba Jamera Jane sijja mmwe kakungulu yagisimba we yagisimbisa. So Buganda agreement bweggwa Buganda oba eyayiti gye bafuula Uganda kuva mu Buganda bajja mu Uganda bine bagisuula kati Uganda etandika okufugibwa n'abakyala b'Abongereza 1903 ne bafulumya etteeka erikola amagye the Armed Forces Ordinance musatu era amagye ago ne gayitibwa King's African Rifles. Okay. Olwo je erifuga Uganda. Of course muzungu yafuga Uganda. Naye je akoze je officers bazungu amagye baddugavu. Otegeeza officers bali bazungu. Nayenga era ba amagye. Yanti ngamba ninga amagye agawansi private. Abaali bakulira nga bazungu. Nayenga bano ba private baani. Era singa okubeera ekitibwa ekyabagulu yali sergeant. Yensonga lwaki sergeant mpulira mu magye g'ebweru eyo ddala ddene kuba sergeant yasomesa amagye ebyekijaasi yakwasisa empisa abasirikale bwa wansi. Ne wano bwe kiri betuyita ensoko era abo baba abanafu amagye gaba manafu. General toyina budde bugenda kwassa mpisa. Sergeant ya Colonial aleeta ekiwedde. Era abasomesa drill baba abo kopolo sergeant. Engeri yoyina okuyimiramu gyeyina gy'okwambalamu. Kati baamini boofisers abasooka okufunibwa bafuna obuofisa mu 61 tugenda okufuna obwetwaze. Bwe tufuna obwetwaze mu 62 King's African Rifles ekyusibwa nefuuka Uganda Rifles. Ku independence Uganda Rifles. Kati naye ekyokukyusa erinnya tekyakyusa mpisa. Ideology oba endowooza amagye gye gali galina yakukakkanya yakusabudiwinga mu Luganda semu byonna akiyita yakugonza bannansi bagondere omuzungu. Era abantu bagezaako okwekalakaasa ettolero mu 1906 amagye ge gaweerezebwa okkakkanya akajjagalalo gaali masasi bagenda okuvayo nga abantu 1000 bafu. Luki 1000 abafuzi b'amatwale bassa abantu bannayuganda 1000 olw'okuba baagala babagondere. So tufuna obwetwaze bawayise King's African Uganda Rifles mu 64 Parliament ekyusa erinnya ti Uganda Army. Uganda Army lijjawa anti kati bo Parliament yasalawo nti gano wajje kati ga Uganda eyetwala mu majjo mumpulirawo UD anti UD ngawe ndi RO mu numbering nabali was UD Uganda Defense. Ninga it was called Uganda Army. Ninga Uganda Army olwo abamagye abasinga waggulu abaddugavu baali Lieutenant Hussein Amini Shabana Opoloti baali bana baali ba officer. Kati nkaga mwena amagye gajja okwekalakaasa gaagala babongere ebitiibwa ne ssente. Actually geediima si kwekalakaasa. Okwediima mu magye ye mutiny egy'owulira. Gonna nno mu East Africa, Tanzania gekalakaasa gegugunga ne mu Kenya ne Uganda. Mu kiseera kye kimu baagala bakole ki bonna baali jjeeri. King African Rifles Battalion yasooka yali Kenya, eyokubiri Jinja, eyokusatu Moroto. Mpulira. So bebe kalakasa Kenya abakulembeze abamu babasiba abalala baba transferring. Tanzania Nyerere n'abagoba bonna amagye gonna agagoba n'awandika buto. Wano bye basaba byonna babibawa. Ebitiibwa babibawa ne ssente bazongeza.
budget ya defense gwali mwezi gwa 2 yayongezebwa kuva mu January ngani oyo hapo Milton Obote yali prime minister era nga mukulembeze amaje gafuna eggome gafunye ekitiibwa buli kye gasabye bakigawadde namba 2 amasaza agali gawe Buganda okuva e Bunyoro gagalagaddeyo Bugeyaga ne Bugangayizi kati nga government eteekateeka akaluka ekikungo referendum nti abantu kabeesalirewo gye baagala okudda okubeera basigale mu Buganda obadde baasalawo kuddayo e Bunyoro Bwakabaka bwe Bunyoro Ssekabaka Muteesa owokubiri yali president n'agaana okusayininga endagaano eyo manya results ezo yamasaza akyageeta ageeta kuba era gye yayiggiranga owuli endayiga yateranga okugenda okuyigga bwagaana Obote yali prime minister agaanti anti constitution ezikiriza nasolako omukono Abaganda bali baweebwa amataka mu Buyaga ne Bugangayizi ne beekalakaasa amajige gayungulwa okugenda okakkanya olaba embeera eyo sikufuse gwa 2 gwa kakkanya jukira beedimye bawadde byebaagala munkaaga abantu beekalakaasa ne basindika amagye kati ebunyoro kyekimu basindise eki amagye babakomawo basanga abantu enakulabye beekalakaasa era olw'ensonga eyo ey'amasaza ne babayingiramu ekibojjojo kigenda okujja ng'abantu 17 bafu enakulabye 30 baana bali ku bisago magye bigabikoze negeddirayo mu barracks ageggwanga teri yavunaanibwa ogwo mulundi gwakumeka gwakusatu nkaga mukaaga embiranye ejja wakati wa Saba Minister Mwami Milton Obote ne President era Kabaka wa Buganda Muteesa Edward Muteesa owokubiri kigambibwa story njina najijja mu katabo ka MKadogo the crisis, the Uganda crisis Amini bagamba Obote nti Kabaka ayungudde je yamugamba gwandi investigate gendo nonyereze Amini yalagira mugende mukube oli yagamba gendo nonyereze ono n'agamba mugende mukube niho kuba era Ssekabaka n'agenda muwaŋŋanguse olubiri ne luwambibwa ekyaddirira nkaga 7 Obote kumenya Bwakabaka nagamba Uganda kati Republic era naleta ssemateeka gye bayita pigeonhole constitution awo omwami Lukongo binayise yalegira amagezi ge kuba constitution yagiwandika bubi eyankaga 7 yategeerera bana Uganda bonna kati nkulaga amajeera gakozeseddwa okugonjoola obutateregana mu byobufuzi so nga ge gajja gagonjoola buli kimu naye ate nga waliwo etteeka nti toleeta byabufuzi mu magye so ne oyogera magye polisi yaliwo ebiseera ebyo yaliwo yaliwo tugende mu maaso ngoberera ebya polisi jjabyoga kuba siba polisi kituufu yaliwo kampulira emirimu gya polisi magye ge gagikola 69 Amini akulembera ekibinja kati ngame komanda akulembera ekibinja kya magye 105 abasirikale 105 ne bagenda ku delegates conference ya UPC erugogo wano nga bambadde kala amasaati ga UPC n'agamba nti neyama okuwagira ekibiina ekiri mu buyinza Amini UPC yeri mu buyinza kati abagamba amagye gayingiza mu byobufuzi kati njagala mbawe ako ame komanda yagenda n'ekibinja n'alayira ne yeewera okwagira ekibiina ekiri mu bukulembeze yagenda mu campaign
bali betegekera kalulu ka 7 Okay. katakiriza bambi kubeera kubanga government yagiwamba yajewambira ate nga yeyamye naye kigiwambisa mwalimu obutakkaanya okusinziira ku mawanga. Kati abava mu saidi Amini mwava bebawamba government Amini bamuwa bubi ibambitiye si yakulebera okuwamba. Kati amagye gazeemu okuyingirira ebyobufuzi nejjukira tigaira kigamanyi ku byabufuzi bamanyi mulimu gwabwe gwe batendekebwa nyuma geuka kulia geuka nesasi Amini ngeri yatufuga mwajira gali maji kati Uganda Army okuva wali 64 ekyali Uganda Army mpaka ate Amini yatakula entalo wana tufuze Uganda moto ngabo yagiyitanga savu mwenda nawo natwalibwa entyaji era amajige gamutwala naye nga ge Tanzania gegase bana Uganda abali mu bwanganguse. Okay. Uganda Army. Kati agavudde mu bwanganguse gajja n'ekibinja kya Uganda National Liberation Movement Front UNLF ekyatondebwa bana Uganda bali mu bwanganguse nga manvuuli ey'ebyobufuzi agajja okuyambako okumaamula Amini. Gajja ne bana Uganda abaali ebweru bakoze ekibinja ekiyitibwa era ekibinja ekyo kyakolebwa olutalo lutandise Moshi Conference gy'owulira yaleeta bana Uganda bali mu bwanganguse bazze kuzimbira ku baali mu lutalo mu nsiike. Yenga Nyerere kyagenderedde kubonereza Amini yeddireyo UNLF kati wezaalibwa nezaala UNLA. Amajja gaalimu ebibinja bibiri kikosi maalum ekyali wansi obuduumizi bwa Tito Okello ne Wito Jog then Fronasa eyali wansi w'obuduumizi bwa Yoweri Museveni kati president. Bano bayita wakati Fronasa neyita ku Western Axis. Olutalo bwe luggwa 79 ejje erizzeeko likyusiza erinnya UNLA Uganda National Liberation Army. Nesigaza obulwadde bwe bumu keep the army out of politics. Toteeka byabufuzi mu magye. Naye gakoze ekikolwa eky'ebyobufuzi gamamudde gavumenti gajjaku gavumenti ebadde efuga obubi bannansi ate teweyingiza mu byabufuzi. Olaba contradiction ye ndaba gatambulira mu byabufuzi. Niyo omusajja omusomi mujjawa ne wayita Hans von Clausewitz yagamba kanchogere mu lufutufutu jja kikyusa war is politics by other means. Olutalo byabufuzi mu ngeri endala byabufuzi mu ngeri mu nkola endala sakutesi mu ngeri mu nkola endala niye ate akola ebyobufuzi mu nkola endala tomusomeseza byabufuzi. Era ozi wano yina ebibuzi by'omubufuzi gw'oleeta naye tomugamba kikyaze kulongoosa. No wonder nti bawamba gavumenti baali temumanyi kyakukola. So baali badde nga basomesebwa nti toyingira mu byabufuzi naye embeera bw'eba eyonoonese. Ekisooka ebyobufuzi kye ki nga tunakugamba butabiyingiramu. Tongamba butayingira mu kintu kyesimanyi. Sooka obinsomese. Oyo kungambe naye bino si bibyo wadde obitegedde. Bakusomesa eddiini buli omu afuuka musosodoti. Naye ng'ogitegeera. Butereevu. Era batusomesa eddiini buli omu talokoka. Naye wabaawo Katonda balonze okubuulira. Kituufu. Anyway, so ndeese story eno nkulage wa UPDF gyeva. Kati akalulu kabbibwa mu kinaana owekitiibwa Mwami Museveni yawoninga yalabula mbalaba mukula amancholo bwe mukabba nzireyo mu nsiko. Wano nanga tonaba kutuuka awo Museveni yo naayingirira wa mu magye gano okujjira mu UNLA nga
nkuba mpuliddewo Fronasa mpuliddewo UNLA Amin Bwawamba nga 25 January 7 ab'omusanvu Museveni n'agenda oluye agenda yali akolanga ki yali akola mu office ya president nga public servant okay yagamba nti ono tajja kumfuga tasobola kufuga Uganda gali tajja kumfuga naddukirawo Tanzania kati atuuke Tanzania batandikirawo enkola y'okuwamba Amin straight kati bakyateekateeka nga Obote agamba nti nze munda eri nkyayagalwa tugulumbe mukulu nga tunakwetegeka nti bannayuganda olwawulira nti tuyingiddewo nga bo begugunga nga Amin adduka lwe lulumbagano lwa 7 mwebiri yamutukula n'Isingiro bawambye mutukula bawambye Kyotera kati bo baatuuka mbu Kyotera kuba bali bagambye mbu Kolasi akoma Masaka bo baatuuka Kyotera kumbe Kolasi watuuse kati balooza Kyotera bali Masaka kaba bakube nno ani abawubya omanyi bw'otu n'olwana okola intelligence kituufu okola obwambega okola okunoonyereza okola reconnaissance ntosa kirabika muzeeyo Obote n'abantu be tebakola reconnaissance emala awali bayingidde mu Uganda Museveni yalweda awumubulayizinga ye yamuga nti tetunnaba nti nagamba kale balime kulowooza nti nze ŋŋaanye tugende byali birungi bangi bannaffe baafa abala baawambibwa firing squads z'owulire zaali mu 72 zaava ku lutalo olwo kati awo Museveni bw'avaawo nagamba Obote kamwesonyiwe n'atandika okuzimba Fronasa Front for National Salvation nga yina bamawumbe mukwana alina mama Mbabazi bano Otafiire baali basomi abo bamuli mu 76 nomuyinako Fule batandika kuwandika abantu kyobulya nti Genosale n'omugenzi Frederick Jema babatwala 7 nayiba ni koleta kadi Museveni yali wedda amaze okumanya nti Mozambique bafunye wetwaze ne bamanyi okulwana olutalo olw'amennola n'atwala abavubuka bano 28 naye waako ne bakola training Mozambique betegekera okujja okuwamba Amin Fronasa bwetandika kati bwajja wano kivudde nkwanguya kubanga bayingira wano oyito joke yaye chief of staff n'adisaminga Fronasa n'abajjako emundu zaabwe abali ba officer n'abasaasaanya ninga ye Museveni kye yakoze okwagala okuzinga bwe yali minister wa defense nayagala azimbe eggwanga eri abasomi amenye je eri abasomi kwe kuwandiika bakadeti 3 mwago omuli General Katumba Wamala kati omuli omugenzi Tumwine abasinga baafa nyabasaba batono basigaddewo nenga bangi amaje bagabumudde awala gye bali bawumudde ne bagende Tanzania ne bakola kadeti ne bakoma bafeke kwa oyaba officers abanadumira bana abalwanyi bebajja bawandiika so Gyenvudde awo nkujjayo nkuiza Kinana Mugumu Kinana Mugumu lwaki yalumba Kabamba yanonye mundu zaabwe ezaba bajjako bazwala Kabamba tiyamala galumba luvumbi yagenze kujjayo mundu ze baba bali bazibajjako era akyogera lunyi Otafiire namugamba nti bana abasajja tubeesiga bajja twekyukira bajja twefuulira tusigazeeko ezimu Museveni namugamba siiza kubeera minister wa defense ate nenkola obukumpanya tuziweeyo banefuula nga tubakuba era kukyekya bwe gwali kati bw'atandika kati mu nsiko n'aleeta kiri ekyali kitaliiwo politics mu magye okusomesa kyekigambo siyaasa kyemuwulira wano mwakifula kyakulimbalimba era siyaasa buli omu bw'awulira siyaasa awulira nti kubuzaabuza nedda ssebo siyaasa kigambo kya Luswayiri kitegeeza politics
yamukubye siyaasa yamulimbye kati siyaasa bwetoyogeranko kunyonyola muntu n'ategeera kyoyogerako n'amatira. Omanya oli stage eziri mmeka? Ziri 3. Somesa omuntu ategeere ye stage osooka. Bamala okutegeera bamala okumanya ategeere kikyogerako. Stage esooka kumanya, eyokubiri kukitegeera. Stage eyokusatu kukiyingira kumuyingira mu busonga tateeka mu nkola, kumuyingira mu bwongo akitegedde, yes, akikiririzaamu. Obukkiriza kitegeeza ekikusobesezza n'okifuna n'okitegeera kaakati okikiririzaamu. Kati bwekikiririzaamu olina okiteeka mu nkola. Kituufu. Kyovula nti buli muntu eyawulira nti enjiri ya Museveni bweti wefaanana n'agitegeera n'emuyingira yagenda mu nsiko. Awatali kukakibwa, awatali kusuubiza ebitiibwa oba ssente. Kituufu. Ekigendererwa ky'okusomesa ebyobufuzi? Yes. Okusomesa abannamagye ebyobufuzi. Ekigendererwa ki? 1. Lwaki bali mu magye? Kubanga bwe tosomye ekyo gwe nejje pangise temulina njawulo. Machinery. Ninze sirijje pangise. Kituufu. Eriyo ensi ezirina amagye amapangise. Sebo eriyo kye bayita fighting machines. Bogwabwe kulwana. Biseera by'okulwana. Yaja fagia, obuli ebigambo fagia kyasanga kyakuba. Naye nze nina okwawula wakati w'omulabe n'atali mulabe. Ekyo kisomesebwa bya bufuzi. Siyaasa. So era oil avuga UPDF, NRM kati UPDF ya siyaasa. Kyovula nti myaka 5 tiri kusasulwa, myaka 5 banno bafa, myaka 5 emmere nzibu okufuna nino osigala ng'olikyali ku mulamwa. Kubanga gwakuyingira. Era ekizimbye NRM kati UPDF nefuuka kikyefuuse ku luno ako. Ebyo byonna balaba biina ebyokulwanyisa balaba bitusinga n'otusinga. Naye lwaki tusobola embeera abalazi ze balemwa? Kantu kali siyaasa. Nti omusirikale amanyi kikyalwanira. Omutute Somalia ye lwaki olina okumunyonyola. Era emyezi 6 gye tumala essingo mu bintu bye tuba tutendekebwa n'ekyo kiri ku mwanjo. Lwaki tugenda Somalia? Abaffe kitugasa ki ng'ensi, kigasa ki olukalu lwa Africa? So kaliwe kava ejeri abantu. We bali nnyo. Mu siyaasa ono omusigere kyasooka okumanya nti ekimbeeza mu uniform kuweereza muntu wa bulijjo. Era Museveni yatugamba kinana mu egyo omugumu nti abantu ba bulijjo beetaaga amagye. Naye amagye tegasobola kubaawo nga tegalina bantu. Ofuna njawulo? Nkifuna. Whereas the people need the army. The army cannot exist without the people. Kasotegeera omulamu ogwo toliva ku mugendo gw'otandise. Era toyinza kulemwa lutalo. Kyekyama ekitufudde kye tuli. Bwe mba nkutte bulungi yemu ku mpagi. Pillars. Ye mpagi luwaga. Siyaasa. Togiyita yemu. Mpagi luwaga. Eriemu. Beegi. Gye mutambulirako eriemu. Mutambulirako emu. Wambadde ngenda kubuuza. Nti tubuulire ku mpagi ng'oggyeko emu eyo ze mutambulirako nga UPDF. Wali empagi endala ez'amagye gonna. Discipline. Obukugu mu kutendekebwa. Okiraba? Okubeera na nkiyite ki? Ne vision. Oba okulengera wajje mwagala okgenda. N'abalaba biina. Ekitufuula ab'enjawulo. Kyenvudde njiyita empagi luwaga. Siyaasa. Okussa ekitiibwa mu nkolagana ennungi wakati w'amagye n'omuntu wa bulijjo. Nomanya nti abantu ba bulijjo be bakama bange. Nze ndi muweereza. Toyosobola kulemwa ng'okuttaawo.
So mutandika eje litandika lifuka olwo tufuuse UPDF mpozi olwo tukyali NRA kati mukuto era so NRA eva mu nsiko nenga siyatandika NRA siasa atandikira mu nsiko kubanga gukubeza abantu mutale nga tebafuna musala nga bali kutebuuche omulabe bali amaliba gansolo bali mberenge empengere okubabeezaayo bayina okubeera ku mulamwa gwe bategeera gwe bakola ki gwe bategeera ne bakkirizaamu siyaasa gye yatandikira right from 81 yazimba ekintu nekituuka mu 85 gavumenti neegwa tebeeza abantu abatandika abatono 27 abantu bali 4 mu wana mu bamuguba yali mwana wa somero Andrew ne bamukomyawo mpaka alwambya gavumenti ku maje emitwalo 2 kiki ekyabawa amaanyi tezali mundu bali baziina bali n'emizinga nga mu sikote muli mizinga ekyabawanguza mulamwa gwe bakkiririzaamu n'abantu okubawagira oluvannyuma yatenga Popular Resistance Army PRA owekitiibwa omugenzi Professor Yusuf Lule naye yatandika okulwanyisa Obote mu kiraana ng'alina UFF Uganda Freedom Fighters mu kiraana mu 5 January asirikale mwami Yoweri Museveni bakkiriza okwegatta PRA nefuka NRA Popular Resistance Army nefuka yegata UFF nefuka National Resistance Army chairman wa NRM kaje kibiina ky'obufuzi n'abeera Professor Yusuf Lule chairman wa command wa maje mwami Yoweri Museveni tuwamba mu 86 nga tuli National Resistance Army bwe tukola CA yajja okuteesa ku nefuga ya Uganda engeri bannayuganda gye baagala bakulemberwe mu manya Constituent Assembly yesalawo etukyusa erinnya musemateeka abamu baali balowooza nti bwe banaatuggyako erinnya NRA tujja kuva ku mulamwa guli balinamu essuubi eryo nno ne batandika okutuwemula mu Uganda Army kofe wangi nti muzeeyo mutusaayo mwirita kwabala nti UNLA kofe ndedda ssebo nga banoonya erinnya lye babawa kyavadde aki UPDF nejja Uganda People's Defence Forces abali batukikira mu eseera baga nti awo tutambudde nawo eryo erinnya tulikkiriza kubanga kyetuli Jeria abantu banna Uganda je erikuuma defense Uganda People's likuuma abantu bote watufuka UPDF history yaffe mpaka leero paka ku UPDF njala tunule ku ebituukiddwako bwe tuba twogera ku je entambula njiwulidde bwe mutambudde naye bwe tuba twogera ku ebyo bye muyinza okwenyumiriza mu myaka gino ngambe sijagamba nkaga mu ebiri kubanga emyaka 38 gye tumaze mu buyinza 38 gye tumaze mu buyinza biki ebyo bye muyinza okwenyumirizaamu nga UPDF nsaba tusookere wali emabega katono nti myaka giri 24 egyasooka amaje nkubulidde ebyo gali gakola kituufu era tegasanga kitiibwa mu bantu tegali maje g'abantu gali kanga baana gajja n'endowooza eri ey'omufuzi w'amatwale gonza abantu bagondere okiraba so sikuma abantu beesalirewo kituufu era kyova olaba nti banyumirwanga nnyo okuba omuntu wa bulijjo balinamu nakano okuba bamanyi abasajja baba bakubano bakaba mama nya bazita mama nya bonfudde kati we ne banyumira nti piga yeye atali ya mama nyabo nga kabanyumira nnyo nti omusajja ayitaani mukuba akabe akaba mama nyabo era wano mu Buganda
nga omusajja bw'alengera abamagye agenda adduka mpaka eka mukyala abasajja baabo omusajja agamba mukyala we abasajja ki baabo so yafuuse eki gwe nange kitaba era abamu tebabaga nti mwami Museveni yabaddiza obusajja bwammwe wadde bakitwala nti kyakwembula afadde mu Luganda manliness kyandibali mu Lungereza manliness mu Luganda simanyi bwe nkiyita era bwe kiri so kubanga bwabadde twali tetukyali basajja gwate bakubye oyita maama omukazi ogamba mukyala w'abasajja baabo mukyala abasajja baabo ngagolesoga wansi wa kitanda nobula ekituufu omukazi gwe yandibadde akuma mukyala wo omulese ttayo kituufu gana amagye gakomyawo ekitiibwa mu baami gakomyawo ekitiibwa mu bannansi achievement kyobadde omubuuza namba emu kuddiza bannayuganda ekitiibwa kyabwe the integrity of human beings namba 2 nti obusambatuko obwaliwo bwakoma wano bannayuganda bangi baddukiranga ebweru ku luno mwe mugenda kunoonya kyeyo owulira alimu ekizayiro nti kiki nti gavumenti yali emuyigga kati mwekwasa gavumenti kubanga mugenze mu kyeyo kati no ne Canada yabategedde Canada yabategedde nti mwekwasa kyeyavudde tekanatti ku visa kuba mulimbye abasinga ogga nti badduka neyagamba mbu tulina omusoto guyitibwa kapiteeni guyina ranka ya kapiteeni akomawo wano ku butaka n'alaba family ye n'alaba abooluganda naddayo we yagamba mulina omuntu alinga mulina omusoto guyina kuli ku ddala lya kapiteeni guli wane mbu guli wane Uganda mu UPDF mbu ambadde sinnakawuli tukawulyako agojo buze mwami omwana yatula naye mu Boston nambuza nti nedda ogulabako so kye yatwala eri mu kutulugunya kwa mutulugunya bayitwina n'emisota gye tulugunya girina n'amadaala girina kapiteeni omusota guli kapiteeni bwetyo kiwe tutunde eggwanga lyaffe so byetunyumirizamu ekisooka kuddiza abantu kitiibwa kyabwe namba 2 kujjawo kumalawo butabanguko ekiba nti abatuuze abafulumye Uganda bafulumye ku lwabwe so tebawaliriziddwa era gyovula nti olumuga nti kubeera mu Uganda olina kubeera mu ntaana oba mu kkomera naye ng'akyogera abadde bweru akomyewo ne bamwaniriza n'ekimuli sinamulaba mu ntaana sinamulaba mu kkomera ebintu ebyo byaliwo nnyo ebyokuwaŋŋangusa abantu ddala tugambe nti tebikyaliwo totale mu ggwanga lyattu asalawo ku luno ofuluma ku lulwo teyakukijjanya mpaka ofulume yenjawulo ekyo nkyogera lunye nga bangi abali ebweru gavumenti yali yagala kunzita gavumenti yali yagala ate anaafuna atya visa nga takonjedde gavumenti banoonya obutuuze kubanga nze nakugamba wano yesawuliwa bakwatibwa olebye baboogedde oba bapulaninga okukola naye teri yayattiddwa lwa ndowooza ye teri yasibiddwa kubanga takiriziganya na gavumenti no kubanga bangi bandibadde munda be babeera ku ma TV buli lunaku bangi tubeera nabo tubeera nabo kaji ye gavumenti yatulugunya ye gavumenti yanakyemalira ebintu byabwe noyita omukulembeze nti nakyemalira noddayo ewuwo nobeera mu kitanda ne mukyalawo oyo nakyemalira avudde mu ggulu so twenyumiriza mu ekyo namba 3 twenyumiriza mu bufuzi bwa ssemateeka nti kati bannansi balina ebbeetu okusalawo ekibuzeewo kuteeka mu nkola obuvunaanyizibwa bwabatuuze kuba nayo kiri mu ssemateeka article 17 duties of a citizen sinnakirabo kiteekebwa mu nkola nti gwe nange tulina obuvunaanyizibwa ku ggwanga lyaffe yes tulina ebbeetu rights naye tulina n'obuvunaanyizibwa tusinze kuteeka sira ku bbeetu nitwerebira obuvunaanyizibwa ffe ketuwulyamu obutali bumativu ekyokuna nti twenyumiriza kuba nti olw'obutebenkevu bwe tukuumye
Uganda ekula. Okay. Mu byenfuna. Uganda ekula mu bantu. Lwaki temwebuuza? Neyo credit mujewa. Gwe ate watali butebenkevu osobola okulakulana. Woluza byakusaga gende Somalia otekeyo sente yo. Gende olime mwanye Somalia. Gende Libya. Gende Libya. Gende Sudan. Gende Sudan Khartoum. Kituufu. Songa ate tuli wakati w'obutabangufu ng'ojjako Kenya ne Tanzania. Nini Kenya bubaddeyo? Bubaddeyo. Kituufu. Ekibuga ne bakyokya. Ndi wano ne tusigala ng'ebitebe bitutuuseeko. Eri abalumizibwa ekikeeto mbukubanga tetubifunye ebyo. Ekikeeto kyo kimanyi? Kimanyi. Eri abalumu ebikeeto. Kubeera eriyo bangi abaali mu kwekalakaasa kweri nga bagamba nti bwe tuva eno tudda Uganda. Kale. Era bagezaako. Baaliwo. Woolabira nti gavumenti eri mu buyinza emanyi kyekola. Bwe busobozi obw'okwaŋŋanga ebizibu n'ebiyitako. The ability to deal with challenges. Okay. Bwe bujulizi bwa gavumenti engomu oba enywevu. Kuba gavumenti esimbidde ku buwagizi bw'abantu si nnyangu kusiguukulula. Omanyi tugenda tubuzaabuzibwa aboogera ku radio ne ku TV ne tulowooza nti be bangi be basinga obutono. Abasinga obungi bali wa mabega wa gavumenti yana. Kituufu. Kubanga ezikinga kati uniform zino twazisula ne tudduka. Ng'ekitwambaza uniform tutambula wano nga tetwekengera. Tumanyi nti tukyali ku side ey'omuntu wa Uganda. Okay. Esebo. Twenyumiza mu namba 5 ebyo tutuuseeko nti kati tuyina obusobozi obutwala emirembe ebweru n'abalala ne tubayamba okufuna emirembe. Peace support operations. Ekyo toyinza kisobola ng'emabega si wanywevu. Emabega bwa tulina support. Wasoma akatabo ka kino achebe things fall apart. The center cannot hold. Singa ebintu babyononesereka toyinza genda Somalia kuma mirembe. Toyinza genda mu South Sudan no bayambako. Ngewo byononese. Sizibu. Abala ne bafuna ebizibu ntugenda tubayambako. Bana Uganda bakwatudda mu butabanguko ntugenda tubanunula. Si kya bulijjo. Abamu no bakuyita kusomoozebwa okwo. Era bangi buli lw'okutuukako bo balowooza nti kusomoozebwa nti mulemeddwe ewammwe mugenze ewala. Ate kyekitulemye. Kyekitulemye. Kyekitulemye abantu bakola bintu munjawe. Abantu bakola. Kakati ali kyekitulemye. Katono nnyo ekibeezaawo gavumenti ekifula gavumenti ey'omugaso kusobozesa bannansi kwetaaya mu ggwanga lyabwe. Weetaaya era oyingidde wano teryakubuuziza ku mukono. Sebe eryakutabanyiza wansi awo. Kakati ebyo byetwenyumirizaamu. Ntambudde ate ekifo kikyuse. Tukulaakulanye. Ngenza okutuuka waggulu. Ng'ekitebe kyakyuka. Nga ye ndudde nnyo okujja eno. Nga ndaba weŋŋenda weewo. Ng'ekifaananyi nkiraba. Weewale kusiima. Nkirabye. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that's school.